Ampuliriza nyongera okubeera nga nkwebazaako muganda ngenda gy'osizidde okubanga owuliriza omukansule nti oli bulungi ni program agafa mu nsi nze Saalongo Ranks Kalyango ndi nezaaka pro olunaku olwaleero awo tusizidde okubanga ate tuli tukuweereza wano ku mpewo z'amayunga kwemala radio kubeera nga tukutusaako agafa mu nsi bwe tugendedde mu kuwummulamu tubadde tulabye agafa agali ku mimwa gy'abantu ne tukuyisizaamu embeera eri mu Busiro East wawalukaga gye yavudde n'awagira Magoola byonna byonna tubikuyisizaamu gwe yakatwegattako ne tukulaga avaawo mpitewo ali mu kalulu kano ke tugendamu protest vote ekigambo ekyo tukikozeseza nnyo wano mu kunoonya akalulu ate tuli waliwo okubeera nga Makindye West Makindye is it West Makindye West Makindye West East gye bazje abantu 11 ba mayor ne ba electoral commission ne bagamba nti emikono gyammwe munnange kimaweza tegiwera kakati watugendedde tubaye tukutegeeza nti wetukomawo tugenda kubeera tulaba ku ggwanga erya Venezuela eggwanga erya Venezuela twagenda okutuuka ku lunaku olw'Essande amawulire nga gavaayo nti eggwanga erya America lyakwata omukulembeze w'eggwanga erya Venezuela bus driver Maduro kakati ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi aguno gwenyini gwa Januari ennaku lwali lwa 6 zaali saa 11 nga bucha eze wano eggwanga liri erya Venezuela kakati eggwanga erya America bakola operation gye bakola eyo yali muleete nga mulamu temuleeta nga muki nga mufu twagala Maduro nga mulamu kakati Maduro ono jukira jambuyinza omwaka ogwa 2013 ngasikira mukama we Hugo Chavez yamutuuma erinnya lya bus driver bwe bali nnyo abantu abasinga bavude bagamba nti lwaki Hugo yatuuma Maduro erinnya lya bus driver ebiwanuzi babigamba nti omukulu ono yerandiza yekka mu kwerandiza yekka ate bw'amaliriza okusoma kwonna yavugako baasi kati mu baasi omwo mwe yava n'ayingira ebyobufuzi kati omukulu we yali amwanjula yamwanjulanga n'amuteekako erinnya lya bus driver erinnya eryo we liva twongereyo mu maaso ayingira obukulembeze 2013 mu 2013 eryo omusajja ono ajja n'ekigamba nti nze nga ndi anti Americanism because America yalimu era mukama we yali agivuganya nnyo nga tayagalira ddala ggwanga lya America era amawanga agabadde gavuganya mu Caribbean omwo ne Cuba yalimu akati mu kubanga amawanga gonna gavuganya omusajja ono jjukira president wa America Donald Trump ne wali wonna abantu abasinga obungi bamanyi ani afuga eggwanga erya America eggwanga lya America terifugibwa president wa America lifugibwani United Council kanse y'abannamagye abalondemu betuyita baabaavu ne bafuga eggwanga erya America era ogenda okujja nga bagamba nti I think candidate oyo agenda kubanga akikuba Hillary Clinton ne bawe benna basobola okubanga akola bandibadde bazza Democrat mu buyinza naye bagamba Democrat eri soft bali soft nnyo tebasobola kubanga America bagizza ku ntikko era mu 2017 mu Electoral College ensonga emu yayisaamu Trump yali yakuba nti America edda ku ntikko akati buli president wa America jja bamuwa assignment ngeya Trump bamuwaki Trump webalinye ekibuzo kirungi nnyo ekyo Trump assignment gye basobola okubanga bamuwa bamugamba olina okuzza America ku ntikko Trump alayira ng'amaze okubanga ali akalulu wali mu ovo abagamba nti nze munaku 10 ezisookera ddala webale nnyo ngenda kubanga I'm going to make United States great again ngenda kubanga afuula America ensi naggwano nga bwe yali webale nnyo kati ensi naggwano nga bwe yali n'atuusaamu natugamba statement endala yasobola okubanga etewusa abasinga bwe tubakitako focus n'agamba nti a great country eggwanga eddene terisobola kubanga lirabibwa olwa entalo mmeka ze lyenyigiddemu nedda naye eggwanga eddene lirabibwa olw'entalo lyesobodde okubanga limaliriza
diteeka ekkomo waletera okubeera nga agenda kumaliriza olutalo lwa Israeli n'abasajja bali betuyita aba Hamas kakati mu Gaza lukyagaina kati lwasobola okubanga lugaana naye ekyo sobola okubanga omugamba tukuwa credit yaki nti emundu ereeta okota kiro na misana ng'abantu thank you so much ng'abantu basula kutebuuke kubanga ojjukira zi West Bank zonna basobola okubanga abantu basenguka Israeli bagivaamu jjukira Gaza yali erimu abantu bakunukiriza miliyoni 2 n'ekitundu miliyoni 2 n'ekitundu twagenda okubanga tuddamu okulaba Gaza ng'abantu balumagamagga ng'efuuse matongo compare Gaza nga tenalumiddwa Israeli ne Gaza ng'erumiddwa Israeli kakati mu nsonga zonna Trump ajja basayininga endagaano akakaba Hamas okuba nti bajja sunu abamukuba afa yali omukulembeze yali nga abataddemu omutwe omugumu namukuba n'afa kadroni kaki keggwanga lya Israeli kata wonna Trump atula n'abasajja bano aba Hamas basayininga endagaano ya ceasefire naye nga mu byonna yeetaaga kakolido aka Gaza kubanga Gaza eri ku Red Sea Red Sea eriŋŋanga ekitundu eky'obulambuzi abantu kwe basobola okweyagalira nga bali ku maato ag'ebbeeyi kati yagamba nti nze kati Gaza mugiipe njikole ntya ngikulaakulanye amala okuba agamba muginkwase ngikulaakulanye omusajja muna bizinesi kyekisooka mu Trump byonna bikola naye nga business first ku Donald Trump kati Trump ono tuvuddeyo mu Gaza abazogamba tigenda fula America great again tulabe bali mu Gaza asobodde okubanga kanyisa abasajja babiri nga batuuza kati ayita omusajja gwe bayita Putin amale Ukraine otalo lugwe ceasefire esobole okubanga ejja kati Putin jukira naye mukulembeze wa nsi eya super power of course tasobola tumalaga mukkiriza bya kijega nti jangu tutuleete omuzingezinge kakati banantu bebuuza ekibuuzo ekinene ennyo lwaki Putin takola kyetwalabe Trump akola n'ayingira buyingizi mu Venezuela n'ajjayo omusajja n'amuleeta mu nsi ye kyemulina okumanya kiri kimu Putin alwana ne Europe yonna eggwanga lya Europe lyonna Putin yalwana nayo talwana na musajja gwe bayita gundi Zelensky alwana na Europe takyovulaba NATO etaddewo amaanyi ga kitalo nnyo kati tudda ku musajja gwe badde tugambako Nicolas Maduro ajemera America agijemera atya era ekiviiriddeko America okubeera nga ate emukwata America webale nnyo okubanga okibuuza America egamba nti ffe omusajja oyo Maduro bekwasanjaga biragalalagala bekiwandiko kyabwe kyalaze webale nnyo nti ono Maduro abadde ayina ketuyita akakundi kenjaga oba ketuyita draga katero kabakwatirako wakuba eri nsi ye mbukabadde kakusenjaga nga kajita mu ggwanga erya America bagijja mu ggwanga erya Venezuela balitwala mu ggwanga erya America ngejja mu ggwanga erya America jukira America eno ekutega ebintu byanga bino babisatu kasita obimu simatuko oba ofuse musajja ekisooka bakutega ebintu bye tuyita ebya green hubs ezo nibagamba nti akati wolimalima ku mujaja guno guyinza okukola guti kati wemala omujaja gwe nibagamba nti amujaja isa cocaine bakitadde mukinjaga kati bagamba nti omusajja abadde akwata miliyoni $5 aga ng'akateeka mu kampuni obanga akateeka mu kabiina akakenjaga kakusenjaga kajeeta mu ggwanga erya America eyo noona abantu baffe naye byonna omukyala Harris Kamala abadde vice w'omusajja oli yagenda yali vice wa president yaliko webale nnyo kakati avaayo agamba nti ani akulima nti ebadde enjaga oluvannyuma okukwata Maduro agamba nti ani akulimba nti America emukute gwanjaga bakulimba America ne Trump bayingiridde mafuta ga musajja kakati mu bumpimpi kati abantu katubwekana akantu nti eggwanga lya Venezuela mu nsi yonna kino kikotingi mu nsi yonna lyerisinga oil reserves
Venezuela amaterekero thank you so much amaterekero Venezuela bajijja mu waabwe oba outside of the country ne batereka ewaabwe ne mawanga agamu nga wokyogedde webale nnyo nga batereka oil reserve kitegeeza amaterekero gamaki gamafuta ate nga crude oil owettabba omulungi ennyo kakati mwoyo crude oil kiri ku statistics nti babadde batereka zi barrels billion za barrels eza crude oil nga akunukiriza mu billioni emitwalo barrels ezo tubalya mu billions emitwalo kati mutajja kubeera confused agamba ate billions ate emitwalo barrels lulimi lwa mafuta kakati ebyo betuyita nti bitanka bi barrels kati billions zibadde emitwalo 33 mu 220 mweji barrels ezo ez'amafuta ng'era eggwanga eryokubiri mu kubanga lirina oil reserves ly'eggwanga erya Saudi Arabia wano Saudi Arabia eyokubiri naye ffenna tumanyi Saudi Arabia yesinga amafuta Venezuela tubadde tugisaako mu tubadde tugimanyi naye nga eggwanga erya America livaayo ebiseera because era Trump alabiddwako ebiseera ebisinga nga agamba nti that's our oil. Thank you so much. Era endagaano zaasayiningibwa before Maduro okujja mu bukulembeze endagaano ezo nga ziraga nti America eyina nayo eyina ettundutundu ku mafuta ga Venezuela andi bagamba nti America yateekamu ko sente okugafulumya. Thank you so much. Babola wano mu ggwanga Uganda eggwanga binavaayo eggwanga erya Kenya livaayo eteeka sente mu kusima amafuta gaffe libaako n'omugabo akati omusajja yatuuka agamba nti temuyina se ku mafuta yabajja omukono mu kibya agoba kunkumula bagamba mwe mudde eri emabbali temuyina kye muŋŋamba mafuta ga ggwanga lya Venezuela kakati tulapa akugamba nti kati wulira bulungi wanakugamba nti ffe twakoze mission era tulapa yasobodde okubanga gera bino ngaali proud nga mwesiimu nnyo kagamba nti bantu mmeka mbattottolole olugendo lwe tuyita olwa mission eyasobodde okubanga ekolebwa ku ggwanga lya Venezuela ne tukwata omujambere gwe bayita Nicolas Maduro Trump yavuddeyo okubanga atugamba nti ekyasoose twasooka ne twetegekera ennaku myezi 2 webale nnyo kati era omusajja ono Maduro twali bakumulumba nnaku 3 emabegako nga tetunnamulumba ng'ennaku z'omwezi 3 embeera y'obudde n'ekyankalana netubuzaako embiibya era embeera y'obudde eno mu kubanga ekire kikwata mu bbanga kyatulemesa okubanga tukola tya tulumba omusajja Maduro n'agamba nti twasoose ne tulindakokko kye tuyita embeera y'obudde okukakkana tulyoke tukole tutya tuyingire eggwanga lya Venezuela tujje omusajja mu kibuga Caracas ekikulu Maduro yali yava mu nyumba wabale nnyo ng'ali ku base emu gye bayita Tuna mu kibuga Caracas base yaki yamagye mwenna mutegera amagye kigategeeza era bwe mbadde ngenda okugira ekibuuza nkubuuze naye ndowooza tusooke tumalirize wano kakati mission engeri gyatambudde Trump atugamba nti ennaku 3 ezo ekiro kyasa okubanga obudde butukwata ne tugamba katulindemu kato tugumiikirize paka embeera y'obudde bweneeta erete ku kitangaala kubanga mission baagala gikola nga bajjeeko amasannyalaze gonna ag'ekibuga Caracas era sawa 11 matiritiri ng'enkoko zitandise okubanga zikookolima ati abaayi kekadde muzuukuke ng'omusajja Maduro enkoko zikookolima ziti zizaalinga ezikookolimira mwe yali asuze mu kyemba gye yali asuzeemu kaakati 11 abasajja ba Delta Force n'abasajja abamu aba FBI kubanga FBI eno Federal Investigation Bureau eyo yo yakwasaganya bantu bakoze bamenye mateeka mu nsi yonna FBI teriko mbusimanye ekoma ku America ne mu Uganda esobola okujja nekwata nekukwata nekutwala nezaba rabe kwata Maduro kakati omusajja ono kati atugamba Trump nti abaaye Delta Force njituma lyekiri nesiga Delta Force yingira
jukira bayingira omwezi gumu emabega mu ggwanga lya Venezuela naye nga omukulu intelligence temulaga. Trump n'agamba nti tumaze omwaka mulamba nga tupulotinga abasajja kumpi n'omusajja gwe bayita Nicolas Maduro naye nga takimanyi. Wannadde nsoma amawulire nga bagamba nti ne mu Amerika mwennyini bazimba ennyumba efaanaganira ddala ngeri neya Maduro just noto olaba technology just nti bajja mu nyumba ne bazimba ennyumba efaanaganira ddala ya Maduro bwe bali nnyo ne babadde bajegezaamu lunaku ku lunaku ne mu kisenge nga bamuketta okumanya kikyalidde biki byanywedde biki byasinga okwagala kapaza aziwaaki ebyo byonna budde kibwe yeebaka atambulirawa akati intelligence eyo nena teba ya lunaku lumu intelligence eyo Amerika kyojagala okuŋŋamba nti ye badde egikolanga yo terinamu bantu balala babadde munda. Kakati kyekyenkugamba bakwata omusajja ono kati omuntu yenna asobola okubanga anenyezebwa ku nsonga Amerika gyakozemu mission n'okusitula president wa Venezuela okumutwala independent state sovereign state eggwanga lyetengeredde eggwanga limanyikiddwa mu United Nations nti eggwanga lirina independence yalyo lirina olimba lw'eggwanga olwayo lirina constitution eryayo lirina n'amagye agaalyo ne border kakati eggwanga eddala ne lijja naye kino omukulembeze akugamba atya Trump mutwafuna abadde akulya security y'omukulu oyo gwe twali tuyitamu ng'akwata abasajja baffe nga basindika ow'omusajja Maduro bamubere ku lusegere nti bamukuuma ng'era we batuwa notisi nti essaawa zino adaaliko kalakasa wano mu hoteri ate essaawa zino ali mukola kyennyanja kikalu omukulu ono yagobeddwa of course yagobeddwa interim leaders kati ono yazze omukyala basobodde okubanga bakwasa mu buyinza era yavudde era kati interim leader musaasira tolina ngeri gyogenda kuboggoloboggola otya Amerika yekozesa kujja balaze nti tugenda kubeera ffe tufuga eggwanga erya Venezuela mpaka wetunabakwasi nga bamaze okwetereza. Amerika eno Trump yakugamba nti Delta Force eno yingira omusajja twamusanze nga yabase ne mukyala we Sicilia omukyala tiyabadde akati Flows omukyala ono yabadde ne Maduro nga bali mu kisenge kyeki bawujjaddeko lwaki ate basoose kukwata Maduro ne banoonya omukyala ate nga baali mu kisenge kyekimu kati Maduro yekengera nga omanyi instinct z'abantu nti nekiraka waliwo ekyali kituufu omusajja agala okudduka mu kasenge akali safe bagamba akasenge Maduro ke yabadde agenda okuddukiramu okwekweka eyo nti akasenge kano America Delta Force yabadde agenda kusitana okubanga ekamenya kubanga eri safest room eyo bagisimbisa kyotya steel ono tamala galumibwa kyuma kyonna steel ono tamala gasaanulwa steel oyo era waakiri amagye agawulirira mu President Maduro gandibadde gatuuse nago okuba nti gakola rescue okumuyamba okitegedde gandikoze rescue eyo naye abasajja Maduro yeekanga ati mukwekanga gugumukadde agenda okuba nga adduka kuyingira mu kaseefu ruumu sajja bamutaayizza dda abadde Delta Force bamunywa mukubanga bamunywa ng'era China kyazza jukira bamaze dda okubitinga security basasula abasajja bano bamukuuma. Amerika egamba nti buli abadde bodyguard ng'alaba safe abo abakuuma president abadde ku lusegere bonna twabasuubiza nti tugenda kubanga obulamu bwabwe tuufuula mata tugenda batere eggulu ku nsi. Amerika terina bantu beyasse mu kukwata Maduro. Webale nnyo abantu bayinza butafa mu buli kye tuyita olulumba ng'olu olulimu naddala artilleries ezo military gundi zino materials ngezo kati kubanga bagamba nti abasajja ba Amerika bamaze dakiikaga asatu nga balumbye eggwanga erya Venezuela bali mu kalankasi. Trump yatugambye bali mu kibatula. Trump yatugambye y'omukolo yagulabye yadda byonna bena yabaddaabira bintu byatutte eddakiika 2 ye yanyumiddwa yalabye nga firimu eyalabye dakika 2 kati dakika zabadaka asatu okubanga babwatula
yonna kalankasi nga bakiteekamu okubanga bagamba nti kakati wano waliwo nti amagye gadde gagenda okujja gasigale wali. Kati abantu bagambibwa nti ng'abantu 100 naye bano bo bannamawulire batulaga abantu 8 naye ng'abantu 10 basobodde okuba nti bakola batya bafa kubanga bagamba nti abasajja Amerika bagamba nti bo basse abacuba amagye ga Cuba agakwatira ddala mu basajja nga 3 basobodde okubanga bafa kati balamu abasajja nga 34 abasobodde okubanga bafa abacuba bannamagye bameka abalala bafudde mu tawuni y'Ekalankasi. Temulimu bantu ba bulijjo bafiiridde mu njege eno yeyo baseviliani abakalankasi ab'ekibuga ekyo abatabadde mu beesi eri abasobodde okubanga bafa olw'okubwatulwa kuno okubwatuka okwo zidroni za Amerika we zasobodde okubanga zijja nga zikuba era abantu basobodde okubanga kyovola atugamba nti nga tukoze nga we are estimating now there are 100 people abasobodde okubanga bafa ng'obagasse bonna n'amagye n'abaki kubanga abannamagye bangi tebafudde babadde bawadde dde omukulu waabwe bamutunze kakati bafuuse bayuda. Waliwo ennyonyi gye batugambye nti ennyonyi eno ebadde yakoma okulabirwako mu World War eyayingidde mu kujja okugjako Maduro. Ennyonyi eyo eri nnyonyi ki bagiyita batya? Kakati ennyonyi ezimu ez'eggwanga ery'Amerika tulaba nnyo ze tuyita zitubbi stealth bomb ezo tera okubanga tuza era ne mu kulumba Irani zitubbi zaalimu stealth bomba ezagenda okubwatula fudaawo agosimanyi nuclear power plants ezo twasobola okubanga tuziraba. Kakati wano mu ggwanga lya Venezuela abasajja ba Delta Force jukira Amerika eoperatingira ku mazzi gonna ag'ensi yonna nga balina kye tuyita USSR oba USS Gerald Ford yeryato esinga eddene ogwato seryato oguno ogutuulwako zidroni ne bwe zibaana nga ziri ku lyato lyeri ne kutuulwako zino z'helicopter nga ziri nga 10 ziri ku lyato lyeri buno simanyi bu warships buno buship buno bubeerako. Kakati wonna basobodde okubanga ennyonyi ezo bazibuusa okuzijja ku craft carrier aircraft carrier eyo ne bazirumbisa eggwanga erya Venezuela era basobodde okubanga bamaliriza bakutte omusajja gwe bayita Nicolas Maduro. Abantu beebuuza omusajja abadde akangaza n'eggwanga erya Russia lyabaddewa. Ebibuuzo biri ebi liyambako Maduro webale nnyo kubanga buli alayi wa Russia yenna azaalumbibwa. Eyasooka yali Assad w'eggwanga erya ki erya Syria yasobola okubanga alumbibwa eggwanga erya Amerika nga litaddemu ssente mu basajja bali abasobola okuba nti balumba Syria Assad era ne bamamula ku bukulembeze. Kakati ne bagenda mu ggwanga ki Irani bali mu gitugomya ositegeera kati bajjeko omusajja gwe bayita owa Venezuela Maduro. Kati Maduro mu kumuggyako bagamba nti kati twagala Kamini Ayatollah agende obwegungo bwatandise dda kati tuli mu nnaku lwa 13 nga bamaze okumuggyako nga obwegungo bugenda maaso mu ggwanga erya Iran batandika ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi omwaka guli ogwaggwa omwezi oguwedde ogwe12 omwaka oguwedde nga 28 Desemba batandika okubanga abantu bateekawo obwegugungo okwetooloola Iran yonna era ebibuga ebisinga obunene bagamba nti districts oba cities 10 obwegungo basobodde okubanga buneeyo mu ggwanga erya Iran. Provinces 31 zasobodde okubanga nazo obwegungo busobola okubanga bujja kati omuntu yeebuuza otugamba cities otugamba districts ate otugamba provinces ate kyegibye ebitegeeza ki? Provinces nene nnyo okusinga ku districts ne cities. Thank you so much. Kakati wano bakulaga nti Ayatollah regime egenda yonne ebadde regime ye yonne eyayatula egenda kubanga babadde kati basigadde ku ngalo agali mu nkuubo oba agatogerebwa nnyo gagamba nti bambega Abayisirayiri aba Mossad kasita bagamba owa Mossad ne wabogo ayinza okuba Kampala amuza ku ngulu bagamba nti bambega ba Mossad 10 bamala dde okubanga bayingira eggwanga erya Iran bali mu kubanga bayambako bano abeekalakaasi okubatemera ekkubo kyovola bannamagye bafa
aba revolutionary guards abeggwanga lya Iran n'abantu ba bulijjo kikutegeeza ki nti bakwata omusajja gwe bayita Putin bamutega omusajja mu Ukraine kati America negamba NATO n'amanga ga Bulaaya mufuulira omusajja Putin busy mu Ukraine bo babeerenga balinga bamubuzaabuza bino ebiri eno yonna biraba bulabi kuba naye iri mu kwerwana abusoma busomi ku mawulire mu Venezuela ate president bamukutte babi n'avaayo kubanga lajana nti babi mute n'omukazi bwebajje Nicholas bamukwata nawulidde koko tebamutuusa direct mu America basooka mutwala mukwatana mu be basooka ne bamuyisa mu detention eyaba drug cartels bwebatuusiza akati mukwanga bamutuuse eyo CIA ne FBI babakaana omulimu ogw'okubanga bamunoonyerezaako n'okubanga batereza fayiro egenda kubanga etwalibwa ewo maaso g'omulamuzi bamusimba mu maaso g'omulamuzi okuba nti bamuwosa ku misango egyo egy'ebiki ez'ebiragalalagala kakati atwalibwa mugwatana mu bbe amala gibwayo mu kugibwayo aleetera aba secret services n'aba CIA bamuleeta mu kibuga ekikulemberwa Munnayuganda omwana waffe meya omulani Mamudani jukira Mamudani azaliwa obuziga wono Uganda ina citizenship ezi biri eye Uganda yesooka banga mubazalira n'eggwanga erya America gyawangalira essaawa zino kati bamuteeka mu kibuga eky'omuvubuka nenga ate abazadde bayindi bazadde bayindi kubanga era taata Mamudani yali professor ne Makerere aliwo yasomesako Makerere ng'akulira simanyi business gundi institute bishine bisigadde kakati wonna omuvubuka Mamudani bamuleetera ekizibu nga yakalayira jukira yingira ya office nga lumu January guno omwaka guno omwaka ne guno omwezi bayingira ya office butereevu bamuleetera omusibe ng'omusibe gwamuleetedde abadde president wa ggwanga ddambe lya Venezuela ali mu kibuga kye ekya New York essaawa zino omusajja Maduro mubasobodde okubanga bamuteeka bali mumuteekateeka asobole bangambye lisibiddwamu abantu bangi nnyo daddala abantu abo bamaanyi bangi Puff Daddy oyo twatuulira nti omusajja muyimbi bamusibira eyo abazze bakola emisango gino egyandagomola basinga obungi babasibira eyo America teze kubanga ekola bino simanyi guno omundi ne tubeera surprised ennyo bayingirako eggwanga erya Iraq ne bajjayo omusajja Saddam Hussein ng'ali anywa America nga tuvudde ku abo besse bameka bakulembeze b'osuubira America bezzeekwata nebakwata nebaggalira abakulembeze America bezze okubanga ekwata neggalira mumuli omukulembeze yasooka yaliwa is it ndooza nga Colombia obitu ebityo naye ne Saddam Hussein bamukwata bamuteeka muki mukomera y'eggwanga erya America kakati omuvubuka ono omusajja ono Maduro ne wuuyo basobodde okubanga kati America kino si kya leero bazze bakikola abakulembeze bangi nnyo bazze bakola ekyo naye mu byonna eggwanga erya Russia nga lyakamala okubanga likola kye tuyita eri buloko yaabwe kubanga bagamba nti America Russia tuyina buloko yaffe BRICS eyo mulimu eggwanga ng'olya nti B Brazil yesooka Russia R I India C China S South Africa BRICS baziteeka mu kabondo balina akabondo kaabwe era bagamba nti ffe tukoze ne banka eyaffe twagala tukube essente ya America dola egwe America tekikkiriza Trump alayira kugamba nti I want to make America great biki again thank you so much kati great again kitegeeza nti America otalo lweyingiridde kasitole binge tandise okubanga ezannya nkwekanku kwekule ne Iran Ayatollah avudde ali mukunenya gwanga lya America yawandise ne baluwa egamba nti America mweyingize mu lutalo olw'okuba nti munja mu kulembeze nga mu gugunga abantu bange bannekalakasizeeko kitegeeza ki nti America yiyo eri mu kutega Taiwan eggwanga lya China lemanagala okubuuza eggwanga lya China ddyo nga lisirise mu bintu bino
kati China ye kasirise eggwanga lya America lekengera China litya teri mukengera mu kintu kyonna bamwekengera mu technology kuba w'amaanyi ennaku zino ali advanced naddala kati mawanga gano agatandika olaba ku masimu ge tukwata agasinga mu China gava China moloka ze tuvuga zivudde China yongerako akantu kano agamba nti 5G yatandikira mu ggwanga lya China era America mu kuba 5G ereeta COVID-19 COVID-19 ajambo atandikira mu China naye nga China emaze okubanga erese 5G era abaana b'oku university abasinga obungi mu ggwanga Uganda bali maze okubanga baadoptinga kye tuyita line nga zivudde ku 4G stands okubanga zigenda ku 5G nga speed ya kizungirizi kuba twali tutandise esimu okubeera nga zijja nga tetukozesa line katukozesa line kati China wala wesukulumye ku America TikTok TikTok America yagala okubanga ekuba TikTok n'egirimirira Trump atandika okubanga ayingira agala kubanga addamu kwesimbawo okusanja ekyokubiri kubanga abawo ebisanja ebi bibiri Trump agala kubanga adda bagamba nti nze mbaso Biden kimuyitirirako agamba America bali bagambe TikTok bakijjo mu America abantu America nibekalakasa mbega TikTok omwe okitwalawa TikTok yetumanye ebizibu yaffe tulindi togera nga tulina democracy kakati America bagamba tumazeko stress webale nnyo America bagamba ha TikTok eganye akachina katulemye TikTok bagireka mu America kati ekola kati omu China bamuteze Taiwan emufuule busy America bwekangazanga ereta simanyi ba secretary of the state baje mu gwanga yaki mukazinga ka island kegwanga ya Taiwan kati America Trump yavuddeo n'agamba nti nsayiniza ebyokulwanisa ebyobulabe byengenda okusindika mu gwanga yaki Taiwan omukyenda n'agamba bagasindika ebyakulwanisa kankole kye tuyita military drills kanegese nange nkulage nti nsobola bafudde China busy ostegede bagifuula busy balabe byefulumya webale nnyo oba baagala kubanga enoonya ndowooza kumanya biki byolina kati byenoonya naye nekirala ennyo teyagala nnyo nti webalumba Maduro China oleta amajeego bagifudde busy bo batwala olutale banona Maduro kakati nga wekugamba nti Putin mamufudde busy ku Ukraine obusajja obunabulaya bwonna bumuliko ne China bamufudde busy webale nnyo kati Iran atolla abadde ayimusa omutwe bamuletedde abantu kumekukumbakasa kitegeeza Omumerika yabadde kino ekintu akibaza ebbanga nja wakwatira ku bano bonna buli omu amufudde busy gyali kati weebuuse lwaki America ali fuli na ani alwani America entalo ze Isirairi because ne mu national mu mukulembeze w'eggwanga eri America bw'aba alayira alina mwaka waira akagamba nti nja kufuula Isirairi nja kulwanirira sinoonyerezangako nja kusomako kagundi ako ki olwo bwetunaddaano ndowooza ogenda tunyonyolako kwaki omukulembeze w'eggwanga eri America agamba nja kulwanirira nnyo Isirairi lwaki agirwanirira nti Isirairi eno gye buvadde gye budda be babongo ba America mu teknologia kati mukaba bongo wali ne badda wano webale nnyo mukaba bongo ekibakuba kiri ekintu eki nsikasika tono kenkanaga Kampala Israeli yenkanaga Kampala metropolitan kakati mukubanga kasika tono ate ketoloddwa abalabe ojjukira Arabu Israeli 1995 kati kitegeeza Israeli ono ali mmanyo ga mpisi oba mmanyo ga mpologoma lulimi luli wakati wa mmanyo eno mulabe muwarabiya kati ekiyamba Israeli ekiyamba America kuba nti America avaayo negamba akwata ku Israeli aba nkutte mu liiso kuba nina omulwanirira ye bwongo bwange webale nnyo era Irani nga ayimirira gyayimiridde ewe n'asindika zimizairo zikuba Israeli wakati juga Israeli mutono nnyo America negamba kati nno Irani erabika yagala kumalawo Israeli America esindika zibitu otalo lwakoma twasobola kubanga tulaba nti America
wamala okubanga balumba zirizi nuclear power plants bagamba bayita omusajja mu kimpooze America ng'ekitegedde ndakasajja kabulabe kubanga omusajja atuuka akadde ng'ennyonyi aziisa mu Jordani ne zijja mu bwengula ba Jordani obwo ne zirumba Isirairi kati awona eraba nti Isirairi egenda kubanga ekosebwa nnyo kye yakola n'agamba Ayatollah let's cease fire magezi mawule temwabiraba leka tuzikize naye nga wonna agula budde bagamba Ayatollah nkulabya amaanyi olina kati gwe sijja kulumba direct twekube abantu bwe mbasitula ekyali mu Libya Arab Spring omujukira mu Tunisia nga mwatandikira omuvubuka nga yeyokya n'akadomola k'amafuta ne bajjako omuyeyo gonna ogwa Libya bakulembeze babajjako ne mu matwali ya Gaddafi naye n'agendera omwo kati essaawa zino bagamba nti tetujja kusobola musajja yatola mu kulwana w'amaanyi katumwetooloole bwebale nnyo abantu batist bo bamwerwanyisa. Thank you so much dika abantu bamujjeko osobola abantu milioni zonna okubanga ozikuba n'osisa kutaka n'oba oyina emundu zikanasitya kakati nga twagala okumaliza ku nsonga ya Venezuela olowooza eggwanga lya Venezuela bwe banaamala okulitwalamu amafuta linaddamu ne litereera America lifuna obukulembeze because libadde lyakalonda wano jjojjuli ziri abalamu bo linaddamu ne lifuna obwetwaze nefuna obukulembeze obwannamaddala nga America terinaamu kikono kati ekintu kiri kimu kyokka muntu kyalina okumanya nti gavumenti zonna ezizisuulibwa amawanga ga Bulaaya tezizze engulu n'amawanga tegazze engulu tusookere kwani ku Gaddafi bukyaba Libya natonga emwenga yemulumbye yamala omwezi mulamba nga yerwanako naye nga natamanga gonna gasindise ennyonyi zikiri maanyi amanyonyi zebesiga esingayo naye nga Libya abakoze eki ti Gaddafi ali abawola ku ssente ne baswala okutyogamba nti eggwanga lya Africa liwola litya abazungu ssente nga ina ne z'ababanja bagamba nti ono omusajja agala kufuula Africa ensi eyawamu United Africa era agala kubanga agireeta ng'agamba nti kati ba president nga Museveni bafuuke baani bagavana Museveni n'agamba ali gofuula gavana nazo kubanga ebiteeso yabigaana naye nga omusajja alina ekiro ky'okugamba nti Africa yegatta eberemu kanagamba neno omukulu eno nga thireti n'omukulu wanaakyagala kati ono akyagala nde ekisoboka talina ssente ezo ngeza Gaddafi zerina kuba because Gaddafi buli nsi eri mu Africa nayo influence yalina influence naye kati wano mu Uganda obala ssente zitulina ntono amafuta tanawa kubanga agajjamu ssente gakyali mato akati tusoose ne Libya tumuvuddeko balina emirembe bukyabalumba Libya tukaze mu Somalia nga mujjako gavumenti yaliko ya Somalia yafuuka matongo ne twogera kati bakuba mu America era America musiza ati ya Somalia munsi yonna bakuba America ne batuko kubanga babakwata ne basibira kuzipika up za basajja ba Somalia nga walula bawulizwe bati America netya tuvudde mu Somalia tetereranga yafuuka matongo era Uganda kati yegiyambako mu UPDF obugendayo akati tugeze mu Afghanistan ekyali Afghanistan tekyaliyo nyiye wayononeka eggwanga erya Iraq lifaanana litya lyasobola okubanga lifa kakati tugeze ku musajja ono gwe tuyita Venezuela naye watu wagenda okubeera abantu bajja tuuka akadde bagambe nti tukooye kati n'amagye gasobola okuba nti banga amagye wawawo akeggungo konna ge gasigaza solution eyokola ki eyokuuma ensi kati amagye geyawulemu fe twali ba pure twali ba purist ab'omusajja gwe bayita Maduro mwamujjako fe tuli ba purist be president ono nga boolaba mu Sudaani amagye nga SFC ye Sudaani essaawa zino SPLA abasobola okuba nti balumba n'abasigadde amagye ago gasobola okuba nga gamba nti iffe tugenda ne Bashir Omar el-Bashir SFC eri egamba amagye agamba obuyinza aga gavumenti bagagamba mwetimu ekyo mutugamba era essaawa zino babula Katonda okubanga bawamba bali bawambye babasuuza kati Mamdan omusajja gundi ono General Hamdan bamuli bubi era essaawa yonna bayingira dda Khartoum
bagala kubanga bawamba era Khartoum abantu bafa nnyo byebyo. America ne Sudan yayingirayo okikira nga basindika ekiwandiiko kinnamuntumye ICC ngegamba nti Omar el-Bashir lwamulabako akwate kadde ke katugobako ndowooza ebisigadde ndowooza onaatuwangayo akadde ne tujja ne tuwayawaya mu bintu ensonga ezimu ku zino sooka osibule kubatuwuliriza abatuwuliriza twebaza nnyo batweyaza nnyo olw'okubanga muttega amatu gammwe ne muvayo ne mutuwa obudde mugamba nti katuwulire puroguramu ey'ensonga egenda okubanga atiise tugattako kinene nnyo. Tetukomye wano, tujja kubanga tubaleetera bingi nnyo babikoze amawulire mu kwetolera ensi yonna tuba tubiina n'ebyomubwengula tujja bajjirayo ensi zonna zi planet Mars zi Jupiter zi Uranus ezo nazo tuzireete zibasobola okubanga tuzibannyonnyola na planet kyesinga okubeera okumpi ennyo na lwaki omusana okutambula mayiro mmeka okutuuka wano ku nsi yonna. Zack Pro Magician badde bankyazizza nimwe bali kubanga muwuliza kale tweyanze gezaaka bwatyo bwabadde tubadde olunaku lwaleero abawuliza baffe abo tugenda okubeera olunaku lwaleero nga tukomekereza puroguramu eno agafa mu nsi ate ndowooza tujja kubanga tujja naye akaseera kangi buli lwasande kati gwerindirira tugenda kubeeranga naye tuwaye ku nsonga z'amawulire agafa mu nsi na wano ku butaka mpola mpola tulabe nga tuyitawo ate tulabe nga embeera tugikwasaganya mpola mpola. Nze Ssaalongo Ranks Kalyango Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale.